eniye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ali ku 3ABN tutwala omukisa guno okubuuzaako okwanirizaako mu programu ya lesson week eno. Twagala n'okwebaza mukwano weebale kubanga otambula naffe kuba nti tuli wano ffenna nga twaniriza sabbiiti ya Mukama waffe Yesu Kristo ekiwummulo. Yalinga mpisa yogendanga mu ssinze buli lunaku olwa sabbiiti. Puroguramu eno tubaayo nga twaniriza sabbiiti ssaawa 2 paka 3 so nga ne kunkya sabbiiti kunkya puroguramu eddibwamu ku ssaawa 3 osobola okubeera ng'otegeezaako n'omulala. So mwabali ku YouTube namwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutambula naffe mutukola bulungi nnyo bwe mukomentinga bwe musharinga obubaka buno bwe musubscribinga n'enkola endala nnyingi nnyo eza YouTube nga baganda bange abakuguse mu byo babitegeera. So nga nammwe abali ku Facebook bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mulayikinga page ne musharinga obubaka. Enjiri neeyongera okugenda mu maaso kubanga Bayibuli egamba nti enjiri eno y'Obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa ate oluvannyuma enkomerero neebeera ng'ejja kujja. So ffe tukyasibye Mukama waffe okudda. Singa tubulira enjiri neebuna mu nsi yonna kiri kwalaali nti Mukama waffe agenda kubanga akomawo mangu nnyo. So banne tubaaniriza nate tuli ku lesoni namba 12 gye twatandikira mujjukirayo bulungi nnyo kati tuli ku kye tuyita entandikwa y'enkomerero oba nkomerero ya ntandikwa. Tuli ku ntandikwa ey'enkomerero. Tuli mu kuwunzika lesoni namba 12. Ndi wano Matovyo Nassani Munagomba awamu ne baganda bange bano bwe tujja tutambula tulaba emabega tulabako nga tutandika lesoni ne leero tukomyewo okulaba nga ate tukwasaganya Obwakabaka buno obutakankana era obutakankanyizibwa. Ku luuyi luli asooka ye mukadde wange mukadde Petero Ssemambo. Ate wakati wano ninawo muganda wange Wilberforce Kisomba. Bwe tugenda okuba nga tutaanya ensonga zino Obwakabaka buno musooke mubuuze ku balabi baffe ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Omulabi waffe tukwanirizaako nnyo mu linnya ya Mukama waffe Yesu. Weebale kulaba 3ABN ne lesson week eno. Saba Mukama waffe n'atuweerewamu omukisa sabbiiti ennungi. Weewaawo. Omulabi wa 3ABN nange njagala okwebaza bulijjo okulindiriranga programu eno lesson week eno okugatira wamu okuyiga. Nsaba omwoyo atuluŋŋamye tuyigire wamu nze naawe. Weewaawo. Kwagaliza kuyita obulungi mu sabbiiti ate awamu n'okusinga. Kituufu ddala. Mwebale nnyo banne mwebalire ddala. Twongera obagamba nti happy sabbath. Muganda wange Ssebo tuweeriyo essaala tugulewo enteekateeka eno mu butongole. Amiina. Katuwombeke tusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'olunaku olwa sabbiiti. Tukwebaza bw'otukuumye okuyita mu wiiki. Ne mu kiseera kino kaakano nga tugenda okubaganya ebirowoozo by'okuyiga ebikulu okuva mu kigambo kye ekitukuvu naddala mu kitabo ky'Abebbulaniya. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ayongere okutuluŋŋamya okutuyigiriza okusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Okay, weebale nnyo Ssebo weebalire ddala. Naye mukwano gwaffe atulaba weebale nnyo weebalire ddala kubanga tukyatambula ffenna tuli mu kutunuulira Obwakabaka buno obutakankanyizibwa. Tunajjukira lesoni ewedde yali ekwata ku kigambo ekikulu nti Kristo ye mutandisi okukkiriza kwaffe. In other words tuzimbira ku ye ate era yakutuukiriza. Okukkiriza kwo tekuyinza tuukirira watali Kristo. Kyekiringa kyekitegeeza omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza wako oba omukulu waako. Kwegamba Kristo tumulaba nga tomukkiriza ku ntandikwa wokka oba ku nkomerero wabula olina aba naye always. Ellen White agamba Christ must be first, last and always.
and all in all. Ye byonna mu byonna tulaba jjajjaffe ba Ibulayimu nga Jesus was all in all gye bali. Abasajja ba Musa twabalaba n'atuuka n'okulondawo okulekawo ekifo ekisava ogufa ogusava ogw'okubeera Falaawo addako n'agamba kamboneebone ne bana abakatonda abalina okukkiriza okulamu. By the way, singa yalondawo okubeera Falaawo nze yandibadde omu ku zimmamizi ezoogerwako naye right now sajja ali mu ggulu. Naffe kati okukkiriza okwo olufulu obwo olw'abatukuvu abo olw'abasajja abazze babeerawo lutwongedde amaanyi okukkiriza nti eriyo obwakabaka buno obutakola ki? Obutanyeenyezebwa. Gw'ogambye obutanyeenyezebwa ne Bayibuli n'egamba obutakankanyizibwa. Kati katusome Bayibuli tulabe olunyiriri okujjukira. Omulabi waffe tuli mu Babilani Essula 12 tugenda kuba tusoma olunyiriri olwa 28 lugamba nti kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa tubenga n'ekisa. Ekisa kino kituweerezese okuweereza okusimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. So ensonga enkulu lwaki olina okuweereza Katonda mu ngeri esiimibwa Yesu abantu wakulu nnyo. Omanyi fubanga okweraga osiimibwa Katonda. Abantu abamu tugezaako nnyo okunoonya okukola obuweereza abantu bwe banaasiima naye ate oluusi ne tuwunzika nga Katonda tumuwadde disservice. Abantu nga basiimye saagala gamba nti naye ate nga Katonda akukkuluma. Naye nga omusingi gwaki tusuubiziddwa tulina ekisuubizo eky'obwakabaka obutakankanyizibwa. Gundi bw'obanga okimanyi bulungi nnyo nti ensolo ku kizigo kweri ate lwaki omagalala beera sitedde fe watusoba bayizi mu kitegeera wali kyetwogerako. Bw'omanye nti kintu sewe kiri kwalaali nga olulimi lw'ennaku zino lwebakozesa owaayo gonna neweegendereza kutya bwerende. Kristaayo essaawa eno gye tulimu yakusala musango. Kristaayo n'atera okuvaayo mu kifo ekisinga obutukuvu kwetugambibwa. So olina okubeera ku bwerende kubanga kufiirira nasiwo kyekifaananyi kino kye batuwadde nti nga mulaba mugenda kuweebwa obwakabaka buno. Kuba bwe weetegereza obulungi ebigambo bino byali mu kuwunzika nabyo. Agamba God's judgment is coming. Okusala omusango okwa Katonda kujja. Bwe kujja kuleeta ki? It will bring destruction to his enemies. Kugenda kuleeta okusaanawo eri abalabe be. But on the other note, mulabi waffe wano wakulu, vindication and the kingdom to his people. Amen. Vindication, okwejerezebwa. N'obwakabaka eri abantu bwe tugenda okuba nga tutunulira mu Leesoni eno. Tulaba n'okulaba wano kye tugenda okulaba nti eno yeringa entikko ey'obuwanguzi Kristo bwe yatuukako ku lwaffe. Pawulo alina wagamba mu Baluumi 8 nti nga bwe tubonyeebonye naye era tuligabana wamu naye ekitiibwa. Kino kye mwayitirwa yabawa ekyokulabirako ng'abonaabona. But in the end obuwanguzi bwatuukako buwanguzi bwange. Bw'abanga agenda kubeera mufuzi wa mirembe gyonna agenda afuga naani? Yange. Kineewuunyisa nti mu nsi empya tekiri nti Yesu agenda kuba atufuga bufuzi naye agenda kufuga naffe. You know, can't miss that. Naye kati omuntu ayinza ate tusubscribe oba okubeera part okubeera ekitundu okufuna essuubi eri obwakabaka buno obutakankanyizibwa. Jatandikire ku Sande wano mu kujja ku Sande awo tulabire ddala ekifaananyi kino Pawulo kyasiiga ku bwakabaka buno. Fact kyekimu ne Danyeri Sula 7 abatuukirivu bakola ki? Abaweebwa awamu ne Mukama waffe mu bwakabaka. Bible egamba the saints of the Most High will possess the kingdom. Naye bano abatukuvu
oba abatuukirivu ba Mukama babufuna batya. Twagala kutandika kuyingira mu kintu kino, omukisa guno naffe tugugabaneko. Essebo ku Sande. Webale nnyo. Essebo Tufuna tutya omukisa gw'okubeera ekitundu ku Bwakabaka buno obutanyeenyezebwa? Yes. Tukiraba nti omutendera ogusooka gwe tuyinza okutandikirako kwe kulaba nga tuyingira mu Sayuuni. Bayibuli eza bannaffe enkyusa ezimu zikiyita Siyoni. Olwo lulimi ki? Kiva direct eri mu Lyonaani. Siyoni tuyingirayo tutya? Twagala okwetegereza ebigambo bino ebiri mu Ebbulaniya essula 12 oba 22 paka ku 24. Tulabe Pawulo ayogera n'abaani. Bayibuli egamba nti naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu, Yerusaalemi eky'omu ggulu, n'eri obukuumi bw'abamalayika, n'eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Amiina. Weewaawo kati tetujja kwemenya nnyo kunonooza kigambo kino Sayuuni kubanga Pawulo akinyonyodde bulungi. So wano Pawulo ng'akyogerako agamba nti ekibuga kino Sayuuni Katonda gy'ali, ekibuga kya Katonda ekitukuvu eky'omu ggulu. Ekitegeeza ebintu byayogerako tebiri wano ku nsi, naye byayogerako biri luddawa? Mu ggulu. Biri mu ggulu. Era tulaba agamba abantu nti mukoze eki? Muzze mu Sayuuni. Bano bayogera nabo bakkiriza. Ekitegeeza oyo ayingira mu Sayuuni asooka kukkiriza, naye bayogera nabo bali ku nsi bayingira batya mu Sayuuni oli owaawa? Ow'omu ggulu. Ekinyusi lesson ey'11 nga obadde otujjukizaamu wano etulaga okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo omutandisi waakwo ate era omukomekkereza waakwo oba omutuukiriza waakwo. Kuba kati n'omuntu era yeebuuza nti naye kati Sayuuni webanga kiri mu ggulu. Kiri mu ggulu. Ya metaphor gundi ekifaananyi kikozeseddwa kati nze ali ku nsi oŋŋamba otya okuba nti nawe oyingiddeyo? Wano tulina abakiise ba paalamenti. Bw'obeera nga oli wa mu kibuga oba tugambe mu Kampala Central, mumanyi abo bakiikirira. So bw'agendayo aba tagenzeeyo ku lulwe yekka mu paalamenti, naye agendayo ku lw'abantu abakoze eki? Abamutumyeyo. Era tusobola okugamba nti abalonzi bonna ab'omu Kampala Central babeera mu ki? Mu paalamenti. Mu muntu ono omu akola ki? Okay. So byokuyiga byetuze tuyiga emabega tubadde tukiraba bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristo ali mu ggulu. Bayibuli nga bwe tugamba ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ku lwani? Ku lwaffe. Be yajja n'akola ki? N'afiirira. Ng'abo bonna abamukkiriza. Okukkiriza Yesu ye tiketi etuyingiza mu Sayuuni. Okay. Era singa tumukkiriza tuyingira butereevu mu ki? Mu Sayuuni. Lwaki? Kubanga ye atukiikirira gy'ali gy'atuula. So naffe tukola ki? Tubeerayo. Era Bayibuli erina n'ekirala kyetugambye wano eyogedde ku kkanisa ey'ababereberye. Kyekyo ekibiina ekyogerwako ekiri buddawa mu Sayuuni awamu ne bamalayika ne Katonda kitaffe waali ne Yesu Kristo. Ababereberye bano kati wabalabye otya? Be baliwa? Kati ababereberye bano be baliwa? Bali ku nsi bali mu ggulu? Bali ku nsi bali mu ggulu. Alaze nga bali mu ggulu. Alaze nga bali mu ggulu. Population eno yonna gy'annyonnyola bw'ogyetegereza eri mu ggulu. Eri mu ggulu. So kati bano abakkiriza Yesu Kristo ku nsi wano be babalibwa nga ekkanisa ey'ababereberye. Yesu Kristo Bayibuli emuyita omubereberye. Kati omubereberye bw'abanga gy'ali abo bakiikirira era nabo baba babereberye. So lwede tuli mu ggulu wadde tuli ku nsi mu Yesu Kristo. Okkiriza oba mu ggulu mu Yesu Kristo
era bayibuli gye betuyita abaana ba Katonda. Kubanga tukkiriza ani? Yesu Kristo. Bonna abamusembezawo oyinza okufuuka ki? Abaana ba Katonda. Sebo nga ndabyo ababereberye oyinawo Tawukana. Toyawukanye naye. Kubanga nange ate waliwo we nalaba bayibuli egamba nti Yesu bwe yazuukira. Bwe yazuukira bwe yafa ku musaalaba. One of the two. Bwe yazuukira. Waliwo abatukuvu abazuukirira wamu naye ne bagenda nga bawa n'obujulizi era n'agenda nabo mu ggulu. Abo bayinza okubeera nga nabo be bamu ku bibala ku bikungulu ebyasooka. Samples. Agenda mu maaso zibadde ndowooza mu bwentyo. Kituufu nnyo. Kati tulaba bano abaliyo naffe abamukkiriza nga gye tuli bali mu kujaguza. Yes. Bajaguza ki? Waliwo ebintu bisatu bye bajaguza. Ekisookera ddala ye Mukama waffe Yesu Kristo okutiikibwa nga kabaka. Ekyokubiri bajaguza obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu nga kabona. Ekyokusatu bajaguza endagaano eno empya enyweezebwa omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebintu ebyo bisatu bye bibaleetera okukola ki? Okujaguza. Biri ludda wa? Mu ggulu. Kati omukkiriza yenna ali wano ku nsi kimugwanira okuyingira musaayi. Okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo abeere ekitundu ku bino ebyogerwako wano Mukama waffe Yesu Kristo byakola. Mukama waffe Yesu Kristo abeere ng'afuga. Mukama waffe Yesu Kristo abeere kabona we asinga obukulu. Mukama waffe Yesu Kristo abeere nga yamunywezezza mu ndagaano eno empya. Yes. So ebyo byonna tubiraba mu kitundu kino eky'okuyingira mu ki? Musaayi we. Kwegamba Yesu Kristo nga gyali ku lwaffe. Naffe tubeerayo kubanga akola ki? Kubanga gyali. Olw'okukkiriza. Naye kwegamba bwe tumala okutuukayo omuntu yandibuuziza ekibuuzo ntuuse tulabye batuwadde wano ku bali mu ggulu bamalayika we bali. Waliwo wano ekkanisa ey'ababereberye mugirabye. Waliwo ate era n'omulala awo ndowooza gwe twagala okwongera okwetegereza kusinziira ku Mande nga bwe yatulaza. Ani oyo gwe tugwisana naye obwenyi ng'oggyeko Mukama waffe Yesu Kristo atukiikiridde. Webalinye ssebo. Tugenze katundu aka Mande akaliko omutwe ogugamba nti muzze eri Katonda omulamuzi wa bonna. Yes. Okuviira ddala ku mutwe guno tulaba nti Katonda mulamuzi wa bonna, Abayudaaya n'abatali Bayudaaya n'abamawanga, abamukkiriza n'abatamukkiriza, abalungi n'ababi, bonna. Era nga Daniel bw'atugamba nti tugwanira ffenna okulabisibwa mu maaso g'entebe ya Katonda, okusalibwa omusango. Oyo Pawulo Daniel? Bakolinso Pawulo akyogerako ne Bakolinso. Kitugwanira, sorry, si Daniel naye Bakolinso. Atulaga nti no ffenna kitugwanira okulabisibwa mu maaso ga Katonda. Kino kitulaga nti Katonda tasosola naye ffenna agenda kutulamula okusinziira nga ebikolwa byaffe ebiri. Byawandiikibwayo tebitugamba. Naye okuviira ddala ku lunyiriri olwatuweereddwa mu Baebbulaniya Essula 12:23 era nga bw'olusomye naye nsaba oluddemuko kuba awo nina ekibuuzo kye neebuuziza nga ndusomye olunyiriri luno. Olwabiri luga nti eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa. Amiina. Webale nnyo. Kati neebuuziza ekibuuzo ekigamba nti nno lwaki bw'amala okwogera ku batukuvu ku kanisa eno ne kuŋŋaaniro lyonna eri abantu ba Katonda kyazzaako Katonda omulamuzi? Ekyo kyayongedde okwata ebirowoozo byange ne mbaako ebyokwigano bye nayize nti Katonda bw'amala olunyiriri wano Pawulo bw'amala okutulaga Katonda bw'amala okulaga ekibiina ky'abatukuvu abantu ba Katonda ababereberye azzaako Katonda nga omulamuzi. Lwaki akikola kino eno? Okusinziira wano eno tulaba nti nno abatukuvu n'omusango oba okulamula kwa Katonda waliwo ensonga enkulu ennyo kubanga tumanyi nti no tuli mu nsi ey'ekibi. Yes.
erimu ebirungi n'ebibi eyeetaaga obwenkanya. Katonda ayimirira waneeno nga omulamuzi, era wano bayibuli mutulaga nga omulamuzi, ate si w'abantu bamu naye omulamuzi wa bonna, kubanga mu nsi mwe tuli Katonda atusaba buulize era asaba kyayayaanira okukola mu lulyo lwaffe abantu olw'okwagala kw'alina okungi gye tuli bwe buki bwe bwenkanya. Ekyo nno so ababi b'ettaka nabo bagenda kulamulwa. Tewali atagenda kulamulwa ng'olunyi bwe lutugamba nti ffenna kitugwanira okulabisibwa. Basigula abakazi b'abannaabwe. Ffenna tugenda kulabisibwa mu maaso g'entebe ya Katonda. N'ensonga endala enkulu kuba bwe tutunuulira ekitabo kya Kubikula essula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu zitulagira ddala nti n'obubaka bwa malayika asooka bugamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kikoze eki kituuse. N'olwekyo omusango nagwo mawulire malungi. Katonda okuyimirira ng'omulamuzi mawulire malungi eri omuntu wa Katonda. So Katonda Paulo kifaananyi kikyali mutusiigira ffe abakkiririza mu njiri eri ey'abamalayika abasatu. Paulo kyali mu kutusiigira waneeno nti mu kiseera kineeno nga ffenna tulabisibwa nga mukadde bw'atutegeezezza nga ffenna tulabisibwa mu kukkiriza eri Katonda n'eri bamalayika ne Yesu Kristo yennyini era ne Katonda ayimirirawo ng'omulamuzi ekitutegeeza nti no bwe tuba ku ludda lwe affe tugenda kwejjeerezebwa. So waliwo omusango ogugenda mu maaso. Omusango gugenda mu maaso naye abantu ba Katonda bo bagenda kukola ki? Bagenda kwejjeerezebwa. N'olwekyo omusango gugenda kusalibwa mu bwenkanya in favor of the saints. Ku lw'obulungi kubanga nga bw'abatukuvu bw'abalungi bw'abatukuvu nga mukadde bw'atunnyonnyodde nti no kasita tumukkiriza Yesu Kristo gwe nange kasita tumukkiriza olw'okukkiriza tubeera wamu naye mu ggulu era tubeera ku ludda kwatudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. N'olwekyo mu mbeera efaanaganako bwetyo ne tubeera ng'omusango guneeno gusalibwa in favor. Kati awo ninawo ekibuuzo. Nkakasa ntya nti ekusala kwa Katonda mu kitundu kino ekisooka kuba ndowooza tukkiriza waliwo ebitundu bisatu. Waliwo pre-advent judgment oba okusala omusango okubaawo nga Yesu tannadda which is going on right now. Wekiri ne wabaawo okusala omusango okubeerawo mu myaka 1000 nga abatukuvu bali mu ggulu ne wabaawo okukomererayo abajeemu lwe bagenda okuba nga baweebwa empeera yaabwe ey'okufuba kwabwe okujeema. Bwekiri kati nkakasa ntya nti Katonda okusala kwe wano kwa mazima nekiri ekisembayo n'obwenkanya. Amazima n'obwenkanya kubanga atusuubiza bwe tusoma kuba ogenze n'ogayi ni favor nenga favoritism ate kati bwe tusoma mu kitabo kya Bebulaniya essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi osobola kutusomerawo ko. Bebulaniya essula 9 olunyiriri essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi Bayibuli egamba enti naye tutunuulira oyo yakolebwa okubulako akatono okubanga bamalayika. Bebulaniya essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Yesewo tugende mu maaso. Ye Yesu olw'okubonaabona okw'okufa nga si bwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Olw'ekkumi kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era yabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonoobono. Weewaawo okuyita mu lunyiriri luno eno tulagibwa nti no Yesu Kristo okuyita mu kubonaabona kwe yabonaabona aleeta abaana bangi nnyo mu kitiibwa. Nti lwakuba nti Yesu Kristo ayimiridde mu ggulu era yagenda mu ggulu ali mu ggulu ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Tulina obukakafu bwonna ng'era bw'asuubiza nti nno tugenda kuweebwa oba omusango guno eno gugenda kusalibwa mu bwenkanya oba in favor eri abantu abo abamukkiriza. Nti ye ayimiriddewo ng'atukola ki? Ng'atuwolereza mu maaso g'entebe ya Katonda era omusango guno gugenda kubanga ye yaliyo nga surety obukakafu bwaffe
abantu abamukkiriza kuba Bayibuli nga bwegamba ffe n'abamusembeza yatuwa obuyinza okufuuka abaana baani ffe abakkiriza erinnya lye. Nolwekyo tulaba nti omusango guno eno gugenda kusalibwa naye nga gugenda kusalibwa mu mbeera nti n'abantu bakatonda bagenda kujjeerezebwa okuyita mu kufa kwa Yesu Kristo, paid in full, okuyita mu musaayi gwe nti tugenda kujjeerezebwa mu maaso ga Katonda. Ensonga lwaki nti no Katonda okulabika nga omulamuzi mawulire malungi eri gwe nange omukristaayo kasita tuba nga tukkiriza Yesu Kristo. Olina kusooka kumukkiriza kasita omukkiriza bwetyo nno Katonda okulabisibwa ng'omulamuzi tekitutiisa. Bantu bangi nnyo kasaba nga bagambye nti omusango gugenda mu kooti ebiseera bino naddala mu nsi yaffe gye tulimu egenze eyonooneka atalina ssente atandika okujugumira empale. Newankubadde nga omusango yandigusinze oba nga ye abadde talina kyakoze eki kyaziza. Naye ye Katonda waffe ffe eri abakristaayo ne bwe siina wadde olwataano kubanga obulokozi bwaffe tebugulwa na nsimbi naye bwagulibwa n'ekisinga omuwendo gwe musaayi gw'omwana gwa Katonda yennyini nnyini ye Yesu Kristo. Nolwekyo buno obubaka mawulire malungi eri gwe omukristaayo naawe atanaba kumukkiriza nti no ffenna kasita tusenga Yesu Kristo mu bulamu bwaffe Katonda waali okubeera omulamuzi wa ffenna. Era ku nkomerero tulaba nti no Katonda yennyini nnyini agenda kubeera nti omusango guno oba okulamula kuno eno kumalirizibwa nga asalira omusango omulabe waffe nga ye Sitaani yennyini nnyini. Sebo tuyanza nnyo tuyanzeege twagala kuwummulamuko naye nina ekibuuzo kinjagala okulekera omulabi waffe awamu naawali ku YouTube. Katonda amanyi byonna bwe kiri tukanyako ku ekyo is all knowing. Amanyi ebinaatandika ebiriwo n'ebinaabaawo oba ebyaliwo byonna abimanyi. Lwaki ate waliwo omusango? Katonda abimanyi already, he knows kubanga purpose ya judgment eno gy'obadde oyogerako eriwo okugezaako kwekebejja abantu bano are they safe to enter heaven, si bwe kiri? But he knows all. Okiwulira? Why is there judgment already nga ate abamanyi? Kuba sisuubira nti waliwo surprise gye ngenda okuwa Katonda. Tu waliyo ebitabo simanyi oba bikonyeeko ebibikkulwa so mulabi waffe Katonda amanyi byonna. Lwaki alina ebitabo ebirina okubikkulwa ng'okusala omusango kugenda mu maaso? Katusooke tuwummulemu ate tubeere nga tukomawo. Lesson Wiiki eno. Pros Hebraios kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulani oba Abebulaniya. Kwota eno tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye? Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Lesson Wiiki eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Tukulisayo mukwano gwaffe ali ku 3ABN mu kuwummulako ate ne tukwebaza okuba nti okyatambula naffe mu Lesson Wiiki eno. Tuli mu kwetegereza ebyama eby'omu ggulu ebigenda mu maaso essaawa zino. We tukomye nga muganda ffe Kisomba agezezaako tuyambako okugenda eri munda tulabe Katonda omulamuzi bw'alamula awatali kusosola mu bantu. Bayibuli ega nti Katonda asosola mu bantu abalungi n'ababi, ffenna tusalira omusango nga ebikolwa byaffe bibiri. Bwekiri tubadde n'ekibuuzo nga kigamba nti naye Katonda ono amanyi byonna, atali wa kujjukiza, atali wa kuyigiriza. Kitegeera? No, these are the common objections in the
eno lesson number 7 tuli ku musingi pre-advent judgment oba investigative judgment. Why is there investigation when God knows all? Ulira ebibuuzo byange awo. Lwaki weetaagisa okubaawo okusooka okunoonyereza twekebejja Yonasaani ono ate nga Katonda omumanyi bulungi nnyo? Bwe nakukkiriza nti yes gye ntandikira ne gye nkoma Katonda amanyiyo. Evula abamu balina bakimisunderstanding with the obomanyi kye bayita predestination. Katonda waliwo abantu Katonda be yateekawo nga bo tebagenda kubula bonna bagenda lokolebwa. N'abaako ne bye yatonda nga bakubula. Naye ng'obuzibu buvuddewa tebakimanyi nti Katonda asobola okutegeera ky'olisalawo naye si kuba nti yakulondeddewo. Katuze ku kino ssebo nzirewo oli obanko nsigale gy'oli twabuuziza ekibuuzo Katonda amanyi byonna lwaki weetaagisizaawo okutuuza kooti mu ggulu. Twetegereza abantu bana bakkiriza Yesu ddala ddala bakkiriza era bagwanidde obwakabaka oba nedda? Mu bufunze kyenyinza okuddamu nti bwe tubeera nga naddala we tutunuulira emisango gyonna egiba gisalibwa wabaawo enjuyi bbiri. Olwo olukkiriza nti no ddala omusajja ono ekintu ekyo yakikoze yabbye. Ne wabaawo n'oluuyi olulala we baba nga bali mu kwoza omusango olugamba nti nedda oluwolereza kati ne bagamba kati obukakafu buliwa nti no ddala yabbye. Kati nze omulamuzi bwe mba mmanyi olwedde omulamuzi ate omanyi otya? No. Take for this context gye tulimu. He knows. Katonda amanyi byonna. Kati ensonga enkulu eri wanene eri nti no Katonda okuba nti no abeera nti n'ebitabo binene biwandiikibwa oba obukakafu bune bwonna bwonna abulaga olw'ensonga nti no ayagala okulagira ddala oludda luli eri gamba nga Setaani. Setaani si mukakafu, ayinza okuba nga si mukakafu oba nga si mukakafu eri nti no nzi ddala nange nsaanira nga mu biseera bya Yobu yalinga amugamba nti nedda oyo omusajja ddala si mutuufu lwagundi lwaki no mutaddeko olukomera ensonga lwaki akola ki omuwadde emmotoka Subaru ensonga lwaki yeeyagala kivula bakusinza n'omutima gwonna gikwatemu omupiira ogwo. Naye Katonda kyayagala okulaga mu kiseera kinene eky'omusango sigamba nti no tabimanyi byonna abimanyi ebikolwa byaffe bwe twenenya byonna abikola ki abimanyi naye ayagala okulaga bamalayika bonna ne bamalayika abaagwa ko ne Setaani nti no ddala ekyamazima omuddu wange Yonasaani mwesigwa yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we ebibi bye byonna ne bisangulibwa era ne Setaani ku nkomerero agenda kukakasa agambe nti ddala emisango gyo gyamaki gyamazima naye kenyini agenda kukakasa nti no ddala omuntu ono ddala wa Katonda nga byonna bimaze okwanjulizibwa sigamba nti no Katonda tabimanyi naye olw'obukakafu okubugirayo ddala ensi yonna bamalayika bonna okukakasa nti ddala ono omuntu wange mwesigwa. Essebo webale nnyo obanga munnaye ebibuuzo ebyo gyebiri so mukadde wange ebitabo birabye babibikkudde gwe gugamba otya lwaki weetaagisa okubikkula ebitabo? Tuweeko naye ku ndowooza yo ku nsonga eyo. Nga bw'ogambye nti Katonda amanyi byonna kituufu yetaaga revision ffe abagenda mu musango byonna tetubimanyi. So kati ebitabo bino ebiwandiikiddwa byaffe nsobole okumanya lwaki ate gundi tazze lwaki gundi tali wano lwaki nze wendi ate nga nange ndaba ate nali mubi nnyo. So ebitabo bino biwandiikibwa eri ffe abatamanyi Katonda yakola ki amanyi nti ku nkomerero ya byonna nga tutegedde tujagamba nti wamma ddala Katonda emisango gy'osala gyaki. So bino byonna biragira ddala nti okusala omusango kuno tekuli mu kusaliriza kwa mazima na bwenkanya yonna statement gyebagenze n'oga nti with terrible exactness akagadde nnyo nti angels record every work buli kyokola with terrible exactness. By the way nkirabye nti mu first judgment
I mean, you know, pre-advent oba investigative gye tulaba nga tulabiseeko by faith nti bamalayika bonna bafuna omukisa okujulira Katonda olwedde ye kyeyakkiriza nti ddala kiki kituufu bafuna omukisa. It's as if God is vindicated by the angels. Ogenda nayogera ne ku nsi ezitaagwa bonna mbalaba awo. Naye ate naffe abatukuvu bwe tutuuka mu ggulu ndowooza waliwo feezi ey'okubiri awo ey'okusala omusango myaka 1000 tufuna omukisa ogw'okusala omusango. Lwaki gundi talabise? Okay, kyetuva naffe tubikula ku bitabo. Pawulo kiri kyagamba nti mumanyi nga muliramula bamalayika n'ensi. Okay, naye bwe tutuuse kati tuli mu kushekinga eggulu linyeenyezebwa eggulu linyeenyezebwa n'ensi. Abantu awo mukadde wange walabyewo otya? Kiki kyategeeza to shake heaven and earth? Okunyeenya eggulu n'ensi. So nga ate wasoose kubeerawo okusala musango. Yes. Could this be the last phase? Okay, kaakati okunyeenya eggulu n'ensi tukiraba waliwo ebyafaayo bye baatuwadde mu ndagaano enkadde nti buli lwe waabangawo Katonda okulabikako kugamba waabangawo okunyeenyezebwa kw'ensi, era ne tukiraba nti mirundi mingi Katonda yanyeenya ensi ng'agezaako okununula abantu be. So ekyo nakyo tulina okukyetegereza nti anunula abantu be abajja mu ki, kitegeeza waliwo omulabe ate waliwo n'emikwano gya Katonda baanunula okuva eri abalabe baki b'abantu be. So mu mbeera y'emu eno efaananako bw'etyo Pawulo gy'awandiikiramu ebigambo bino eri Abaebbulaniya era ng'alabula abantu ba Katonda kuba bino abigamba abantu ba Katonda. Kanisa eri etuuse musayino olw'okukkiriza nti wadde bino byonna tubyogeddeko abantu ba Katonda bakwejjeerezebwa naye temweyibaala okununulibwa kwammwe waliwo ekitannaba kutuukibwako kye mulina okuyitamu okulaba nga kutuukirizibwa mu bujjuvu obujjuvu bwako okuweebwa buli obwakabaka. Kati waleetera kino ekyokukola ki ekyokunyeenya eggulu naki n'ensi. Era okunyeenya eggulu n'ensi kuno tukulaba nti mu kitabo ky'Abaebbulaniya kuyimirirawo okulaga okuzikiriza kw'abalabe ba Katonda baliwaabo. Abaebbulaniya eri essula esooka yakyogeddeko ekyo ndowooza 13 agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti ajja kubeera wano ku mukono ogwaki ogwa ddyo okutuusa lwaliteeka abalabe be bonna wansi waki w'ebigere bye. Kati Mukama waffe Yesu Kristo twakirabye yalinnya mu ggulu n'aweebwa engule nga kabaka, naye ate balabe be tebannasaanyizibwawo. Kati okunyeenyezebwa kuno kusonga ku kusaanyaawo abalabe ba Kristo era nga be balabe b'abaana ba Katonda. Kino kibaawo ddi ebyawandiikibwa bye twasomye wano byatulaze nti kibaawo ku lunaku lwa Mukama. Kati kuno nakwo kutulaga omusango ogusalirwa. Waliwo wano tusobola okulabamu mu ky'omusango kubanga tugambye waliwo feezi ezireka 3. Feezi 3. Wali we tuvudde tubadde twogera ku baana ba Katonda bejjeerezeddwa mu musango, naye ate tetulaba bano abatajjeerezeddwa mu musango kiki ekibatuukako. Yes, what is their fate? Kati ekibatuukako kye tulaba wano nti bo bagenda kusaanyizibwawo. Could this be Gehenna? Yes, of course, kino Gehenna kuba Gehenna yeesaanyiwa abalabe ba Katonda bonna. So abo beba okusaanyizibwa abalabe b'abaana ba Katonda, abalabe ba Katonda abaze babayiganye okuyita mu mirembe egikola ki egy'enjawulo. Naye akugaba mawulire ki eri bannamwandu abataliko mwasirizi ababbiddwako ebibanja byabwe baba bagobye ku mataka abantu bwe batyo
abanyigiriziddwa for good time muntu n'omusanga nga abonyeebonye naye nga abamubonyaabonya kuba bamusinga amaanyi agenze mu kooti yeekubira enduulu avuddeyo omukazi wattu ayongera kuyungula maziga kino kiwa ssuubi ki gye bali weewaawo muganda wange ono abadde annyonnyoddeko ku kintu ekyo n'atulaga nti okusala omusango mawulire malungi kubanga ekigendererwa ky'okusala omusango kwe kununula abantu ba Katonda okubejjeereza okumanya nti waliyo obulamu obulungi omutali kubonaabona geye eno nayaka asaanyawo abalabe ba Katonda omuntu ng'oyo ayise mu nnaku eno anyagiddwako ettaka bwe agenze mu kooti n'atafunayo bwenkanya anyigiriziddwa mu ngeri ezimu oba endala essuubi liri wano nti ekiseera kijja obubi buno bwonna bwe bugenda okusaanyizibwawo bubeere nga tetukyaddayo kulaba ku nnaku kubanga ekibi kisaanyiziddwawo ne sitaani kawenkene nannyini kukireeta naye akoze eki so ekiseera weekiri omuntu ayise mu nnaku afiiriddwako omwagala we n'ebirala byonna ebiringa ebyo ebinnyika ebirowoozo by'abantu essuubi weeriri nti ebyo byonna bigenda kutuuka ekiseera bikole ki bigwewo bikomezebwe mu kunyeenya kuno Katonda ng'anyeenya eggulu n'ensi tunyonyereku ku bwakabaka obwo obutanyeenyezebwa obutakankanyizibwa obwakabaka obutanyeenyezebwa oba obutakankanyizibwa obwakabaka buno eno era nga twongera kuzimbira ku Tuesday okunyeenya eggulu n'ensi ali tumaze okulaba nti Katonda agenda kunyeenya eggulu n'ensi era nga mu ndagaano enkadde wetulaba nti bwe yajja ku lusozi Sinaayi we yagamba Musa nti n'abantu beetukuze bayoze engoye zaabwe badde wansi w'olusozi abeere simaati ekimala era Katonda bwe yakka mu kire waliwo musisi ow'amaanyi ennyo era n'okukankana okw'amaanyi ennyo naye mu kaseera kano eno tuli ku Wednesday obwakabaka obutanyeenyezebwa nti ne bwe kiba kibwa obusigala nga kugumu kino kyanjukizaako ku lugero Yesu Kristo is it a parable? Yes. Yesu Kristo yayogera olw'abazimbi ababiri omu yazimba ennyumba ye ku lwazi n'omulala yagizimba ku musenyu yago w'amaanyi bwe yajja eno yali ku musenyu bagikola ki bagikuba yonna yonna n'etwalibwa kibuyaga naye ne yazimbibwa ku lwazi yasigala nga weeri era ekifaananyi ekyo tukirabira ddala ne mu bwakabaka buno nti Katonda alina obwakabaka obutagenda kunyeenyezebwa era bwatubuuziza ekibuuzo wano eno nti bintu ki ebyo bitagenda kunyeenyezebwa watulabye nti no buli kimu kigenda kunyeenyezebwa naye kiki ekitagenda kunyeenyezebwa batuwadde ennyiriri nnyingi naye nza batusomeyo olunyiriri lumu lwokka mu Zabbuli ey'ekikumi-12 olunyiriri olw'omukaaga Zabbuli ey'ekikumi-12 olunyiriri olw'omukaaga kuba ekifaananyi kye tuli mu kutunuulira wano eno kyekifaananyi era ekitulagibwa kyetulabye mu kitabo ky'Abebulaniya essuula eyo12 olunyiriri olw'27 naye nsaba tusome Zabbuli 10:12 olunyiriri olw'omukaaga agamba ati kubanga taasagaasaganenga emirembe gyonna omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo ebyawandiikibwa bingi bye twatulagiddwa mu Zabbuli naye wano atugamba nti omutuukirivu taasagaasaganenga emirembe gyonna nolwekyo buli we tukkiriza Yesu Kristo ne tubeera abeesigwa gy'ali tetusobola kunyeenyezebwa oba kusagaasagana kasita tubanga ebigere byaffe oba emitima gyaffe amaaso gaffe tugakuumidde ku Yesu Kristo tetusobola kukola ki kusagaasagana ne Katonda bw'anaaba nga anyeenya ensi eno tetujja kuyimirira kubwa Yesu Kristo mu Yesu Kristo tugenda kusigala tukyakoze eki ensozi zirivaawo obusozi buligibwawo naye ekisa kyange tekiri kuvaako kyo kijja kusigala n'endagaano y'emirembe teggwewo era okunyeenya ensi kuno eno kwe tulaba kitulaga ekifaananyi ekyokulongoosa kuba tulabira ddala bulungi nnyo mu Bayibuli nti Katonda agenda kutonda ensi Bayibuli eyo tugamba laba ndonda eggulu erijja n'ensi enki empya lwaki bino bibaawo kuba nti eggulu eryasooka n'ensi eyasooka bigenda kuba binyeenyezebwa mu bufunze nga bikoze eki bisaanyiziddwawo
katonda olwalyoka ateekewo eggulu erijja n'ensi empya naye abo bokka abagenda okusigala bebo abakkiriza Yesu Kristo ye mutuukirivu wa Katonda tagenda kusaagaasagana kuba waliwo ebintu byetumanyi ebitagenda kuggwawo ng'ekigambo kya Katonda kya mirembe na mirembe, the everlasting gospel. Amen. Etteeka lya Katonda ligenda kubeerawo emirembe gyonna. Yes. Katonda yennyini nyini waali emirembe gyonna n'abo abamukkiriza abakkiriza etteeka lye abakkiriza ekigambo kye bagenda kunywerera emirembe gyonna nga ekigambo kya Katonda bwe kinywerera emirembe gyonna gyonna. Era omwagalwa alaba ebigambo bino oyinza okubeera eyo nga olina okubuusabuusa mu bigambo mu kigambo kya Katonda ekitukuvu naye wano tulagibwa nti kasatuba nga tukkiriza ekigambo kya Katonda kuba kyo kinywerera emirembe gyonna naawe nange tujja kunywera kasa tukkiriza Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Omuwandiisi wa Leesoni alina ebigambo wano byawandiise ebyankuteko yagambye nti there are some things however that will not and cannot be shaken. They include the righteous. They will not be shaken because they trust in God. The Creator sustains them and guarantees their survival. Nti abatukuvu tebagenda kunyeenyezebwa lwaki? Kubanga Katonda yennyini nnyini bamwesiga. Okay. Kubanga ate ye waali emirembe gyonna gyonna era abawadde obukakafu atuwadde garanti ey'okuwonyezebwa. Kirimu kubuusibwa. Zabuli eya 91 tetujja kugisoma naye omulabi waffe nkusaba osome Zabuli eya 91. Zabuli eyo nkulu nnyo erimu ebisuubizo bya Katonda ebitulaga nti no abantu bebo atuwa obukakafu nti no tugenda kubeerawo emirembe gyonna tetugenda kunyeenyezebwa mu mbeera yonna yonna. Era tulaga nti in the final judgment those who hold fast in Jesus will not be shaken. Okay. Timusango ogugenda okusembayo fena tugenda okulabisibwa komererayo fena tugenda olabisibwa ku ntebe ya Katonda kwagenda osaida omusango. Abantu ba Katonda tebagenda kunyeenyezebwa. Yagala okusembyayo ekyawandiikibwa kineno katundu kaneeno mu kitabo kya Befeso sura 4 olunyolo lwe 14. Befeso sura 4 agamba atya Befeso 4:14 wagamba tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna nga gwe mutwe Kristo. Neno kyakuyiga kyendeeta eri gwe muganda wange ne mukwano gwange nti nga bwe tulabe nti waliwo mu kiseera kinene nga Katonda ali mu kunyeenya era ng'agenda kunyeenya waliwo abo batagenda kunyeenyezebwa naye wulira okulabula okulala Pawulo kwatuwa atugambye nti no tuleme okubeera ng'abaana abawerwe nga tunyeenyezebwa buli mpewo yonna yonna ey'enjigiriza. Enjigiriza nyingi nnyo omulabe Setaani zaleese mu kiseera kinene era eziri mu kuyuuyayuuya abantu bangi nnyo abakristaayo bangi nnyo basudde obwesigwa bwabwe mu Katonda olw'empewo ez'enjigiriza ezigenda mu maaso. Kyetuyita enjigiriza enkyamu. Enjigiriza enkyamu. Naye atugamba nti no bwe tuba nga tuli bakuyimirira mu kiseera kiri eri nga Katonda anyeenya ensi oba mu kiseera kino ng'ali mu kunyeenya ensi bwe nange tulina okubeera ng'ebigere byaffe binyweredde ddala ku Kristo n'okukkiriza kwa Yesu. Yesu Kristo. Okukkiriza kwa Yesu kwetaaga okubeera okukkiriza kwaffe kubanga ye bwe bulokozi bwaffe era mu ye mwe tulina obulokozi. N'olwekyo Yesu Kristo kye yayigiriza Yesu Kristo kyayigiriza gwe nange kye twetaaga naffe okukkiriza era kye twetaaga okuyimirira ku tuleme kubeera nga tuyuugayuuga oba tuyuuyizibwa enjigiriza ez'obulimba. Kwegamba okusobola okubeera nga tugabana ku busika obw'Obwakabaka buno. It's now tulina okuba nga tuli banywevu nga tunywedde ku Yesu Kristo olwazi. Omuwandiisi omu yagamba nti if we are to draw the sinners from the swift running current our feet must be firmly rooted in the rock. Amen. Kwegamba
feffe nyininyini okusobola okuyamba n'ababi bannaffe okuvaayo muyaga guli ogw'ekibi ffe tulina obanga ebigere biri ku lwazi kwe binyweredde ku Yesu ate ensonga bagituwadde nti kuba tulina obusika bwe tuliwubirira so we have always tulina ensonga zonna okubeera abanywevu omanyi bannaye waliwo n'ogumira ku kintu naye nga temuliimu mulamwa naye Peetero agamba tetwagoberera nfumo we have a more sure word of prophecy. Obwakabaka bujja. Okay, kati mu kuwunzika twagala kulaba ensonga ndoza tugifunye in fact. Lwaki tubeera tulina okubeera n'emitima emisiimi. Lwaki tulina okujaguza. Let us be grateful. Mukama tumwebaze eki. Tuwunzike. Mukadde wange tuweeyo ensonga bbiri lwaki Mukama twetaaga okumwebaza ne muganda nga tuweeyo bbiri tubeere nga tuwunzikira wano. Wow, weyanziza. Omwandiisi wa Leesoni yatugambye tusiimeko. Tasiima ebula agiwa. Tasiima ebula akola ki? Agiwa. Weewaawo tuyise mu bingi mu Leesoni eno. Era tulabye nti bingi Mukama waffe Yesu Kristo byakoze ki? Byakoze. Ng'amaze otukiikirira eri mu ggulu naffe ne tuyingirayo olw'okukkiriza. Tumaze okuyita mu kusaba musango ne twejerezebwa nga okuyuyizibwa kuno okw'ensi okuginyeenya tekutumize. Yes. Pawulo atugamba tukole ki? Tusiimeko. Tumwebaza tutya? Aha. Tuyinza kusiima Katonda tutya? Kubanga ensonga lwaki tulabika tuzirabye. Naye kati ekibuuzo we kiri ndoze kyendese. How? Tuweeyo engeri bbiri. Weewaawo. Tusiima tutya? Ekisooka tusiima Katonda okuyita mu ebyo bye tukola. Okugeza tulina abantu bangi abeetaaga okulaga omukwano mu ngeri y'enjawulo. Batalina kyakulya, ababonaabona, bali mu malwaliro. Kati eyo ngeri emu gye tusobola okulagamu Katonda nti tusiima ekyo kyatukoledde. Nga kwegamba tufaayo eri abantu abakola ki? Kwegamba ababonaabona mu ngeri ezimu oba endala. Ddiini ya Katonda. Eddiini ya Katonda eri mu bikolwa. Kyagezaako okutulaga wano. So okulaga omukwano ogwo, brotherly love, Babbulaniya 13 wasooka awo. Watulaga ekintu ekyo, okubeera n'omukwano ogwo gwaki ogw'okutabagana ng'abo Luganda. So kwe kusiima Katonda kwayagala tukole ki? Tube nakwo. Tusiima Katonda nga tumuwa ettendo oba nga tumutendereza mu ngeri ekoze eki? Esaanidde. Si mu ngeri just ey'okukyamuukiriza naye engeri y'okutendereza Katonda ng'eviira ddala ku ntobo ya mutima. Kuviira ddala mu ndagaano nkadde tukiraba nti abantu bano okutendereza Katonda n'okumusinza bawangayo ze saddaaka. Era ng'omuntu awaddeyo saddaaka abanga asiimye ekyo Katonda kyagenda omukolera okuyita mu saddaaka eno. Naye ate Bayibuli etulaga nti Katonda ye teyatunuuliranga nnyo saddaaka zino naye yatunuuliranga mutima. Oguwa saddaaka guli ku kyakungulu oba ekintu kyakola kiviira ddala mu mutima. So nga tusiima Katonda okuyita mu kumutendereza, okwenenya n'ebirala ebiringa ebyo muganda wange bijja kwongerako. Mukama Katonda atunuulira okutendereza okuviira ddala ku ntobo y'emitima. Muganda wange ndoza tunyonyole mbufunze acceptable worship. Okusinza okusiimibwa Katonda oba okukkirizibwa Katonda. Okusiimibwa Katonda. Mwali bamu n'okuwa ekimu ekyekumi awo okuzza ekimu ekyekumi ekiramba. Byonna mu ebiri. Ensonga enkulu ze njagala okukoonako okusinza okusiimibwa Katonda. Kwe kusinza Katonda n'okutya oba n'okumuwa ekitiibwa. Godly reverence and fear. Fear God. Okumutya si kugamba nti tumudduka nga okutya kuno kwensi kwe tumanyi naye nga omuzadde omwana bw'alina okutya muzadde wo okumuwa ekitiibwa ekyo ng'amanyi nti ono omuzadde wange kyekitiibwa kye twetaaga okuwa Katonda. Nga tusinza Katonda twetaaga okubeera n'ekitiibwa ekyo
ekyokumutya n'okumuwa ekitiibwa mu byonna nga malayika asooka bw'atugamba nti tutye Katonda tumuwe ekitiibwa. Nolwekyo okusinza Katonda kwakkiriza kwekwo okulimu si kwa kujooga na kumala gakulanga bwe tusanze naye nga tumutya. Ensonga endala ng'okukkiriza we kubeera nno kwetaagisa fe okubeera nga okusinza kwaffe kukkirizibwa era n'okutya okutukuvu, the holy fear. Holiness without which no one shall see God. Yeah. Bwe luba nga tusinza Katonda mu butali butukuvu tetusobola kukkirizibwa, naye twetaaga okusinza Katonda mu butukuvu bwe, in the beauty of his holiness. Ekitegeeza nti omuntu yekka asobola okusinza Katonda okusinza okukkirizibwa ye muntu w'omutukuvu. Kwegamba olabira ddala nga twetaaga Kristo in the first place nga bwe twalabye tuzze Sayuni. Kwegamba atusobozese okutuukana n'omutindo Kristo gw'atusuubira. Ate nga bino byonna tetubikola by the way kubeera batukuvu oba kusiimibwa mu maaso ga Katonda, naye tubikola in response. Yatutukuza kubanga ffe tetusobola kwetukuza. Yesu Kristo kasamawo okutukuza, bwetyo ne tusaanira okusinza Katonda mu butukuvu bwe era ne tubeera nga okusinza kwaffe kujja kusiimibwa mu maaso ge. Kwegamba tukikola mu kwebaza nti Mukama weebale nnyo olw'obwakabaka bw'otusuubiza obutanyeenyezeka obutakankanyizibwa. I understand. Mukama tumwebaza. Waliwo akantu wano kembadde ndowooza tetwandikaleseeyo. Lesson yatulaze nti engeri endala gye tusobola okusiimamu Katonda nga tufuuliddwa bakabona, eggwanga lya bakabona, kwe kulaba ng'ate tutwala amawulire amalungi. Tushare. Mugende mu nsi yonna nga bwe mumaze otegeera nti eriyo essuubi ery'obwakabaka, mugende mulitegezeeko n'abalala. Nkiraba nfo tukyetaagisa tusabe Mukama atuwe emitima emyetegefu okukola ekyo kyatusuubiramu. Mukadde waffe tuweereyo essaala tubeere nga tuwunzikira wano. Waawo katusabe. Kitaffe omulungi tukwebaza, weebala okutuyigiriza n'okutuyisa mu kyokuyiga kino ekyaleero. Tukirabye nti abaana bo abakukkiriza ate basuubiziddwa obwakabaka obwo obutanyeenyezeka n'omulabe bw'atayinza kunyeenya. Kitaffe omulungi tusaba otuluŋŋamye tukole ebyo ebisiimibwa mu maaso go, tusaanyizibwe naffe okubeera ekitundu ku bwakabaka buno. Tukuume okutuyisa mu sabbiiti Mukama, tuyambe okusinza mwoyo ne mazima ne mu bulungi obw'obutukuvu bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Weewaawo. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe kubanga otambudde naffe kuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde. Ntukujjukiza 3ABN Gospel Hour genda maaso. Tusaba Mukama akuwa omukisa ng'otegeezaako n'abalala okwetaba mu nteekateeka eno etuyambako okubanga bannaffe abadde tebamanyi mazima gano ag'ekiseera kyaffe bagategeera, bateekebweteekebwe nabo okubeera ekitundu ku busika obutaliggwawo Kristo bwe yatuwangulira ku musaalaba. Twagala kusibulira hano nga tugamba nti ekisa kya Kristo ekitagerwa ne sabbiiti ennungi bibeere gy'oli. Amen. Weewaawo.